Zino company zijja ne zigamba twetaaga abasomesa Dubai. Nedda abasomesa baawa. Tebiri ebyo. Era baba company nge yagala abasomesa temugenda bajja babba. Tebasobola. Ewali tebiri ebyo. Company ziranga emirimu wano. Baba baagala kali akabadde na kusomesa kali aka registration day. Okategedde. So mbovudde eno banaye nze ndi musawo professional musawo. Tebiri yo professional ni akuyise eddwaliro lya Waggwe. Anti ova wano machines okane zikukuba eri. Nga tewazira ba you're not exposed. Niwaga kati no musawo wao. Tebasobolera. Wano tova mbunge. Tebasobola. Bino nze ndi basomesa batuuke eri bannaye babeere obulungi. Ekirala ekyo kivuddeko ekyo ky'oluzungu. Mubeere nera simple English. Osegedde. Baba kubuuza nti bakuyitaani. My friend name what? Otani say my name is Derek here. Aneda. Name Derek. Name Derek. Okay, class. Good. Name Derek. Bakubuuza oyagala ki? Oyina kwogera simple broken. Very broken. Broken eri esemberayo ddala. Me coming food here? Here food? My friend help. Give food. Food eating me eat. Nenga bomulaga sayini. Awo ja kusobola. Walukano kasayini kanene tukakweza ntugana tulina magezi. Kuli kati bo bagamba kulinda. Kanoko ka kulinda. Walukano olusino fe tukatwala tulina magezi. Naye buli ye kasakole ya bwati. Agamba linda wait. Swab. My friend swab. Linda. Akubo bo bagamba linda. Fene ko tugamba nti tulina magezi. Ate bo bakwata wano akili mu Luwarabu amagezi baji akili. Bakwata wano na mafi muku mafi. Nete bakwata wano nete bakola we bati. Ate bakola akwata wano akola bwa gamba oyo tayina. This one no mind go kati amagezi bagaita mind. No mind. Ekirala. Bino bye mvudde wano bichi eri katika nkonyomeze embozi eri ini that nsi abasiramu bintu bya toilet paper tebadela nnyo bikozesa era toize temuba mu toilet paper nyozi nagenda mugazi mu toilet paper ndoza wagenda mbya wali mu environment ya bana Uganda ya hotel ziba mu toilet paper nze katika nkubulire ne hotel zokka mpozi nga bakatandika biteekamu nze we nagenda ne hotel zokka nga temuli iki toilet paper bobula bayina obutabu buli obamazi obumanyi bobo webale nnyo ako bawula biye kuite nikata gwe iteno kadinze mvudde wano nze bintu bya ngamba boy wange nyala tebana gane dai utaka tole kubagenda fana twamanya naye mbero jemanyira tewekuliza kusenge ky'abasajja kama katonda kali akata bamazi mudachike watukudde dda ekyo kati kirekerawo temugenda temugenda mu hoteli bwotuka mu hoteli soma buli kimu ekirimu nina boy wange andaba bamuyita Alvin Alvin nga tugamba naye ekyeyo nga naye accommodation eno engato nga zituwunyidde nnyo eza construction tufunye salary waffe netusuleko mu Abu Dhabi mu hoteli nga Alvin angamba oyogedde bulungi tugende tuwekubye n'ebifaananyi we tusula tusindikira abe Uganda we tusula good life jukira eri ekiraba tebakwata video call Dubai video call bana ekituufu lwaki tebakwata video call gwayinza kuchawa lwaki bali mu Dubai amukubira ku video call ayinza kuchagala bakine ekisiru kati kyagala mu kirabero mbeto kyagala kirabero mbeto kisiru bed space ate oyinza omukubira ku video ebikune biyita mu binga bibiri bisatu biri ku bed sheet yawo ekikuchuli mu Dubai na kirabako ekikuchuli era gwoba mulabe nambe mwakuba ku video call mwana kino kiwala kyansobera kikuba ku video call kikuba buli kintime anti oba gwoba wamugamba ndi nyinyuka 12 ndi mu Dubai nyinyuka 12 which means sawe mune bakubira ku video call abala katanda ka dormitory yeah anti eno baba gamba bilala tusula bulungi tulya bulungi eri Dubai nga weyesoma bali Dubai tebakwata video environment je babeeramu n'ekirala
eri aka space kaba confined oli anabira wali omulala ali mu kwesimuula wali ali mu kwesiga biziga mabina gali wabwere ensonyi bazireke bagame ensonyi zikala Kampala wali ensonyi era ne bwoba mugenyi noyingira mu bed space omuwala ajja bulungi najja mu baga yenga avudde ku mulima amabere gali wabweru nika ziri wabweru ali mu kunaaba ali mu ninga basajja we bali awo basajja we bali ensonyi bazireke eri Dubai bangambe ensonyi muzireka Kampala kati omuntu wewa muyingiza eri emboko nevuga nga muli awo muwulira mu nenga kyabulijjo onfuna bulungi tugenze mu hotel tukaka twekubye ebifaananyi nga tubookinga online nga tufuna kabasi kaffe nga katuusaawo nga tuyingira nga batugamba breakfast ya saawa 4 hotel eri awo Abu Dhabi tujja jogera linnya ya poa bei poa mitwalaga a night kati ne rijira 15 kati obuna gwe ekifiiriza manya bana Uganda tuyine ttima n'amaalo mwali mu ka fridge nga kali fully stocked uchai zipa kuleta mweziri zi biscuits zichi eto Alvin na ngamba nayo manyi Derek twala 3 sente twabasasude nyingi katulye bine ebintu paka kubiuliza parking eno okuparkinga ngamba tunabimalawo anti biba ku ticket ndi nga tufumba chai tufumba coffee twemufirako twekutezi video tuli mu bathtub tunywete chai tukubye zi video call nalya biscuit katezi nzite ekiro kye mwasula mu hotel ekiro kye twasula mu mubamu obutanda buli bubiri subsettori obumanyi obugatane kibeera kimu awebale nyubuli omu yasulawo twalya kati sawa tuzuukuka sawa 4 eza breakfast breakfast restaurant tuli ku floor yakuna breakfast eri wansi alivinaga n'ekyo ekitutwala buli kimu kiri wano atujjeyo zino dozi tufumbye tulidde kati checking out twachekinga in sawa 9 era zo ino okuchekingiramu out zakawungezi nze nengamba Alvin tuchecking out sawa 9 ziweze tuchecking out nti kale nempakira baga yange nempakira biscuit etwadde fridge yali ejjudde muchoino nempakira nadima bavudde mu accommodation Alvin na kupakira gamba wonja kulira omwezi paka omusala nga guze omuntu awonye nanga emmere yeyo netupakira buno dozi nepakira netuka ku reception netugamba we have hey you've sent out sir yes you've sent okay you can sit there and we check ode manyi batutaboti jogira eri akuyingira eri olekawo passport oba Emirates ID katwali tuleseewo ki Emirates enanga muntu anga muwala nga akuba essimu okay you can check room 217 because they need to check out they are here okay sir ngoli checking oro okucheckinga babala kibye tulidde nga buli kimu kye twakwadako kya kusasula ate nga kya bay twagenda ogenda mu hoteli nga buli omu asindikidde gwe yali ayagala osindikira sente nga ze tuyinamu sente ntono butonotono bwakutubeezaawo oba nalinamu nze emitwalo 2 nga nzigyeko ku meneje za hoteli nasigazaamu 2 nga Alvin alinamu ye ngaaga nga bamala olwo tuli awo tulinze naye nze omutima ne gunkuba lwaki tebatuteereddewo basibagala basooka kucekinga tomanya nti bayinza ogamba na Uganda babbi nti oba tulina bye tututte era nga mulina bye mwatwala ate kati nze nali manyi biri ku tiketi ndabyemu fridge tekuli kigambo kyonna tekuli ki wabula kyenkugambira point eri nti olina kubuuza nga bakuba essimu titi so roman 217 it is 3200 milioni 3 n'emitwalo 2 anga kama saa you come here nga tugenda wali ku reception so your bill all together is 3200 Alvin mitwalo 2 Alvin ngamba bye bintu byetwalidde ekiro nze ngamba nende tekisoboka nemboza why yes you come and I read for you sir 72 chocolates 22 cups of tea 100 biscuits olo bazi baranga ziri musawo endala twaziridde endala ziri muki musawo bwe twazaayo byali bya mitwalaga bemwalidde nga bya miliyoni ebyasigadde bye twali tuyina mu nsawo nga tupakidde byali bya mitwalaga
ebirala bya milioni 3 bye twakoze je mwasula mulia tetwebaka tuli ku video call mulia tulya twekwata video bumwetale no matawero wa chai jukira akachai kaba katono bwe kati okulako bote nga wakamazemu noti mfumba akalala noti amatata bula tabula bo babala mulimu bo Nescafe buli kimu ekiri zibulu bandi zibata zi mayonnaise mbema ibyo nabiri ku gundi juice kiche mutasomanga muyingira bo baba manyola exposed omanye bya hotel we bikola ki nze sigena ako mu hotel mvudde Uganda ngenze Dubai mwe mwali mbala kimu kyakweba kanti boyingira kiba kiwedde tiboyingira buli kimu kyosanga olya nga sigena ako naye nti mu hotel ndi yamanyi manyi bwe emitendera tisibimanyi nga batugamba kati mulete milioni 3 kale ebintu bya mutute milioni 3 muzirete tetuzina nga bayita omusirikale ekyatuyamba omusirikale yali mu Uganda askari wao security guard nagamba kati mwe mwali David natandika okuseka nagamba n'abaana abato bano yagamba atya kati ekigendo batasa mu forwarding company zamwe tukubire HR nga nsooke yange nga bamukubira you have an employee called Derek Kamanyi yes which department yes how much is salary mbwafuna lusanvu ne bamanya nti emyezi 2 kati oyo sente muziwereze kweno account bakoleraho transfer anti book okamba leja kuyombesa byokoza amafanda lego goja kola ne sente ne bazisi sibya kujja nti wachi wagenze okay mumbe muteke ku simu ante ya kusimu yes it is me are you going to pay this 2 months 757 yes ante milioni 3.5 kamu kitundu nze ne bantiki nga it's okay you can go now nebyo ina mu baga abiritu bizizayo netu sala ku sente byali byabiri ne Alvin ne bakubira company kale ne bakiriza nabo netufuluma emyezi 2 mu maaso twagikolera bwerere nzoroza nadda mu hotel okusula mu hotel olwonkulaga excitement eyo okitegedde excitement eyo ekirala okutambula n'abakazi tambula naye ng'oyina marriage certificate osobola ogiforginga by the way wane Kampala ne bagikusindikira n'ogiprinting out naye kasita bakukwata mutambula aba ne bagamba kale tulage certificate nga togiyina myezi 3 mukomera deportation oba milioni 3 olwo mbagamba fine zaayo buli kimu ne penalty ne fine millionaires otambula na mukazi tugende mu supermarket jangu mperekereko bino bye muli mu bed space n'ofuna yo mukwano go Olivia mperekerako ne mugenda we baba kwatira kati marriage certificate muli bafumbo tetuli bafumbo temwina marriage certificate mwana mujje ati kati zo nkwato ojaja singa ntambudde ndi mukutambula bya tebikirisibwa nawe Derek bajja kugamba nti kituufu ojala wa comments gweteke wabyava nedda ne sawa zino bikyali tukamba sigenda December eri wedde mbadde Dubai nze kusubula masimu gange nze ngenda mpemanyi tewali kyesimanyi osegede okusanga otambula n'omuwala are you married no boba toli married making sure muli bafumbo ate mukirizibwa okubeera mwenna ogenda wali mu biki mubeera wa biki olwozi kukutte sente okitegeera ebyo bitwala sente byenkugamba nti tosobola kubeera na sente ng'okola ebyo bw'oba obimanyi ng'osobola okubyewala naye obyewaze otya bwewala abakazi ogwa mugundi kati kyendabye ow'Dubai amalala oba obeera n'amalala ebulaaya oyinza otasobola njagala kulagako mbeera bulaaya biki oyinza okwekubya ekifaananyi nga mu background mulimu omukazi nagamba lwaki onkubya ekifaananyi kandi abe nakiraba neyekalakaasa eri bali bakola ensi yaabwe tosobola gyemwolerako bino ebyabayindi byebajja ne batumanyira wano okimanyi nti eri omwana emyaka 7 oba 8 agenda ku kkubo n'atuula mu kkubo mu makati ne bamwegayira nga poliisi nejja neetandika my friend help tuyambe ng'ali mu makati n'akwata jaamu eri n'eri nga muloko obadde okimanyi ayinza okuvuga omwana w'emyaka 12 ng'avuga V8 era jala agipakinga ku roundabout nga bo muziki nga ajimirire ku mwana muto ali mu V8 n'agipakinga awo n'emikolo gye ne bajja ne batandika okuzanya mu kkubo mu makati ne mumala essaawa ezi jaamu ebakutte
Mutagambwa ko muino mwegayirira. Bino tukasanze tukakaka jego kavewo. Andi ne police abasinga ba police baba bagwira. Ba Misiri ba Morocco. Kati obera smart nyo balenga ba. Bala nendo ndoza baloko. Nedda o Morocco tebabikola ebyo. Abaloko tebabadda mu bya police ebyo. Abaloko ne bera smart ndoza baloko. Abaloko si baloko. Abaloko tebabigenda mu abaloko babeera mu nyumba beba se bafuluma kiro bachakala kiro. Bavuga zifanse kazi ba coffee shops babera mu byakuvuga donkeys bana batamanyi kigambo baloko kigeza bananyini nsi abaloko kitegeza bananyini nsi muna Uganda wano oba muloko bwaba mu police abanga IGP mu police simanyi bo constable simanyi abagenda mu field abaloko ebyo tebabikola ebyo tebabirina mu era omuloko osobola okubeera n'omukwano gw'omuloko nga yazaalibwa mu Dubai nobanga tosobola kukola musango ne bakusiba nga agenda nagamwe mu mote omuloko ya salawo buli kimwe ayinza n'okuba police oluyi pa nagamba okoze biki ebyo motoka pa namukuba oluyi nadda mukwega omupoliisi nadda mukwegayirira abapoliisi bawalabu naye nga bansindala simanyi Syria bawalabu simanyi Egypt simanyi Morocco simanyi Algeria nedda bawalabu bali smart naye nga bansiki bwabeera mu poliisi abaloko bwabeera mu poliisi aba IGP DPC bino these fancy positions naye bona bawansi nedda era abasinga abana abasolo bana abatambata baba Sudani bino betusanga nga ndi mu bus yakola inspection oba card wa punches bate wa punches biba be Sudani ebi ali bano tusanga babeera motoka za police abo bebo benkugamba ba Algeria ba Moroccans baba bawalabu boogera luwalabu naye nga they are not locals abaloko bazo kusanga omuloko kizibu nnyo okusanga omuloko nti yazze nti nedda era basanga mu high positions baba ba Algeria abachi naye nga bawalabu okitegedde nze nasangawo ku Dubai Mall entrance emu nga bagisibye nti omuloko ayitawo omuloko ayina amaanyi omuloko baba batono kati population eri 1.4 in the whole country 1.4 million bananyini nsi abaloko mu UAE yonna 1.4 million obadde okimanyi ejja kukola research batono nnyo era tosobola kubaawula kati gwoba tobaawula naye osegeera bw'obalaba mukazi ogamba oyo omuloko nze waliwo nasanga ku Sheikh Zayed Road mu Abu Dhabi wano Dubai Sheikh Zayed Road njimanyi guy nga avuga mpola tebamuyisa muliko mbagamba nno ali mu maaso muloko owebale nnyo beetwala ate bemanyi nti babatya asobola okukwata jamu n'afuuwa sigala piisi nga 3 mwena muyimidde tewali ayogera kati gwevaamu ogamba nti lwaki ofuuwa sigala nti katuyitewo wookuma kwolwo akuteera kwetokota nze nalaba security Uganda bino nti I love my job omukazi ajja amugamba ndagirira wakupakinga Uganda amugamba wait oli kasoka parking ebya mitendera ng'omukazi amugamba I need now omuloko I need to park my car now ng'oli amugamba wait here we go with what omukazi ava motoka yakuba wansi sit down strike ng'akubira bbaawe mumusana ng'akubira bbaawe ng'amukubira ng'amugamba jangu waneeno banga ndi mumusana dakiika zaalinga nnyanga bbaawe avuzazze omukazi ali wansi Uganda atuuka ekiseera agamba mukazi akitandika kugamba kale jangu tupakinge bikibi kinagamba no my husband is coming husband atuuka amubuuza buzibu ki amugamba nti oli yaŋŋaanya okupakinga nentuula wano oli teyakaayana teyagamba na ku Munauganda yabuuza manager w'ekizimbe yaani yali hotel bagita Intercontinental manager wa Intercontinental aliwa najja kwata matai do you know what you have just done okay I need this one to leave this country now empapola bazikola kiro enkeero Munauganda yali waka yajja nakola ne ka video awo bakakyaliko ku YouTube yajja nakola ne ka video enkeera yagenderawo waka bakutikka kunyiza muloko omuloko bakutikkirawo omukazi sit down strike yokka omuloko wengulaga amaanyi nti omwana akwata jamu eri n'eri nga bali mu kuzanyira mu kolas mu highway nga bakuba omupiira bwe bati
ajja mu supermarket n'ajjamu buli kyayagala n'agamba it is up to him okusasula oba obutakusasula. Kati gwe kikolewa ne Uganda ogende mu dduuka ly'Abayindi nze ndi muloko wano ajja okukwambula ate kali gweoli muloko wegenda mu dduuka ly'Abayindi omuloko wa Uganda banaye eri ensi nagyegomba omanyi lwaki omuloko bamuwa ekitiibwa. Omwana ayingira supermarket n'agamba njagala PS5 naye kuluma talina sente. I will give you my friend tomorrow n'agitwala. togenda banja Kati gwe banja nti lwaki tute PS5 yange nti business nti nsasula license tebikibe kitojja kukola era agitwala n'olinda oba oli awo bw'aba alina omutima omulungi nga talinaawo sente n'azifuna omwana akuleetera ki sente. bagamba bw'ofuuka mukwano gw'omuloko obanga agudde ku kyombe kya zaabu. Ugambye oba ofunye poloti mu mannya go ofuuka mukwano gw'omuloko ekizibu kyonna ojja kukuba essimu baba nsanze wano bagenda kunsaga mu poliisi kyo weeyaliyewo mu department kitugende ali musafa ali mushirifu aliwa n'atulaga mbono mu mujjeeko fine mangu fine baya ku omuloko oba muvubuka oba mukulu oba mukazi oba muki bananyini nsi nze nkubuulira bananyini nsi they are 1.4 million kati population eri Dubai ogimanyi milioni nga nkaaga nsanvu naye bo bali 1.4 bananyini nsi bananyini nsi. gwe Dubai si mmere kulya si mmere kulya si yabanafu bw'oba olina omutima omunafu sigala eno bw'obanga toyagala kukola ngalo bunani Dubai tomuyingira webale nnyo ekirala e Dubai sandyagadde abantu bali mu hoteeri weefumbira emmere yo gula enkoko yo enkoko ya layisi enkoko ya layisi teba ya layisi no munnange ogigula ddira mu 15 zibagumu kitundu ssebo naye eri oba olabanga eyaki eya layisi girieko emirundi gyena lwaki oba oli enkoko yonna mulundi gumu byebyo bye nasanga eyo nendiibudda sente nze ng'akakoko nkasaanyawo mu lunaku lumu ate ogiryako emirundi erimu otya kati eri enkoko ziba pakiti bakutemeramu ebifi ne bateeka mu fridge gwe n'ogula ddira mu 15 n'ofumba osege kuba bw'ogenda mu hoteeri biryani chicken biryani gumu bbiri olwo bakugamba ddira mu 12 naye kati yalinnya eri ddira mu 15 akacaayi kaddira mu 2 gwoba olaba bunusu bubiri naye ziba 1200 kano akacaayi akatono ziba 10 yezi 2 ziba 1200 bakuteeramu sukaali oyinza okunywa obukopo nga 4 oba 3 okukkuta onywedde nga mutwalo oba onywedde mutwalo kati buli lunaku bw'oba oli ebiri kitundu gwoba ofuna mmeka kati mpozi eriko kumwina bifriji mu muzitereka bifriji tuyira bifriji batuwa bifriji kamba ne zikuwa bifriji ate bikwatirawo ice bikwatirawo ice okitegeera watondachi dakiika 2 nja kuba ntuuseewo awo 20 minutes nkuleetera simu yo mukwano wangi elo client amasimu so friji weziriyo terekamu ennyama friji weziri terekamu nkoko yo lyako kifiku mirundi ngena bino nti njagadde ogende wa Hasani ku mpombo kulya kamere ku mpombo eyo byonna biba bitwala sente ate wajja kusevinga Hasani tero ogende babana abira mu office of Friday waba wajjudde sente nga zikola ki kati oyo tasobola kujja mu myaka ebiri tagenda waabo mu vacation tasobola nti sente taziina aba agamba aba yeesuubiza buli lunaku eneganye nja kukola nja kugenda yewaka mubeera mugamba nti guno mwezi kati guganye kati guno e Dubai guba guganye guno guganye nja kukola omulala sente zijja wera gugenda owera ng'olina ebizibuzibu oyina bufayiri biki ntoyinaawo nja kukola omulala kali ogenda okukola bwotege contract ekoze eki weddeko tosobola kudda Uganda ogamba kati kambeere serious mweno bwetyo buli mwezi oguddako obeera tewali yandyagadde okusigala eyo nga tazzeeno kujooga wane Kampala kati ffe batwegomba nnyo okimanyi nti bw'obeera e Bulaaya obwongo bwo bufreezinga butya butya gwe buli kimu oba olowooza kufuna salary kukola byenjagala tosobola kubeeramu na open minds oba innovative minds oba nti kati kanjiyeko kino kuba eri tebayiyizaayo tosobola kukolerayo ka business nti onaayozaamu ssente tewali okitegedde eri tebakola kitebayiyizaayo mpozi aka business akasobola otambulamuko kabwamanerenda naye eri oli akuluma nagantwala ku poliisi
ate ne batika gwa muwoze oyina license okuwola zatu sente waliwo gaye akwata milioni 3 kai kamogere nya boy wange bamwita Daudi naganze kastampe za milioni zange 3 kandike manere ending nawe olafenga bwe tumwa business nekola ki ne boominga lumuni namukono bamwita Jangire muyindi mugamba nina boy wange muna Uganda bwo ina financial problems naso kuwola ate bujukira bamaze mu Dubai emyaka mi bamanyi buli teeka ngagamba sobola kumpola nti ngamba de nekizibu ngagenda wa Daudi nga business ya booming ali mu worth is worth net worth eri milioni 10 ngamba nchakala yakenda ize milioni 9 ngamba nza salala yangu okimanyi mfuna 5 milioni 5 emyezi eje ebiri mbana kumaze Daudi na yefumba bine bya Uganda bye twefumba na yefumba nagamba akenda ojja kumpa gumuru 10 tikale milioni 9 ontera milioni 2 tikale zimpi egaze muwa nga oli akola byayagala omwezi bwe gwatuka omusala nga guze najja namuga sente mpayo milioni 4 nagwe sente ki kumpa sente zange kano najja ne yekalakasa nja kasitula kanga katwala ku police okirizibwa okunyaga wano abagezi ne bamugamba katwale ku police nawe tekakirizibwa nawe naganze sijja kati kagala nkakuba oluyi kagambe mbu yankubye tajja kunsasula nze sijja kakola ki kankatwale ku police kankatwale ku police waliwo police yali etuli okumba jita Shabia agenda ku Shabia police ngalopa agamba namuola sente milioni 9 ne tutensa ndi alina kunzereza milioni 2 se milioni 10 neji dira mu mutwalo gumuru 10 kati bwe mtu wako nagamba yeta ina sente tabimanyi tedwakola nandagana ate we twakolera na making sure waliwo kamera nti kati company ya mwamukola biki nti yafe ya construction kati gwe oyina license ukola ki wala sente nti asina license nayenze nateka weje ekintu nyambe bana Uganda biki ate gwe wazuwanga simu na Uganda nti naye yagira munga ine ekizibu nganjagala muyama agamba tuula wano katukuletera omukulu waffe oyogere naye omukulu yewe yaja yaguza passport ye liddawo kamugamba nti eri ku company wa HR ngagamba kankuwe drive bamu driver yali nyetokota ne mufulumya teyadda Uganda sawa zino wali awabeera awo nansa nawo milioni 9 oli najja ne yewe anaga this one no mind you give 9,000 me license fee kitegeza aina license ewola Dauda yali nyetokota ne tukyawo omusajja naye nga twagenda okulaba nga yali mutuufu eri tewali nti bya olwo nkulaga ensobi z'otalina kukola mpoze mu Uganda mpoze mu kibwako tolina gy'ogenda tolina gy'owaaba eri amateeka gakola tusigajja wano ositege tegasobola nti bwe buzibu tolina license ne nkulumya ositege tolina license oli akuluma bulungi wano gwera mbajjajja nakugamba nkulumye ogwa wano gwera mbajjajja nze nkubuulira ositegedde so yakusula eddalu milioni 9 nezikola ki so ensobi ndi nze nyamba ndi nze mpola tutunulira nsobi zonna webale nyo zonna okwewala zoyina kwewala ng'oli eri kweberera mu kyokka kyekikuyamba think twice waliwo deals ezijja kati kansomesa abantu waliwo deals ezijja ne bagamba mwana waliwo mu Nigeria akula passport yo milioni 2 akuwe bangamba passport mu UAE bazigula webale nnyo ekirungi kyonyambako kiri kimu oyina mu hint ebisinga si bipya ajja n'akuleetera deal n'agamba nze njagala passport buli passport ngagigula nga sente milioni 2 mitwale 2 abana abatunda passport bulungi nnyo oli ajja n'akola ebidiiru bye byonna naye nga passport yagitunda naye kati ng'ayagala kugenda waka nga amaze emyaka nga 10 mu Dubai ekiseera kituuse nga nez'omusaba zonna ne bw'omugamba milioni 5 azikuwa kati gwe n'ogamba kati n'otandika okubuuza n'okuba amasimu naye ku embassy eyo bwe mba nasula passport nsobola ogifuna ne bakugamba ne bibanga ebyangu ne bagamba ogifuna bulungi nnyo ng'ogiwaayo nga bakuwa so nga tunabagenda wala when the deal is good in UAE you should always think twice nga tonasalawo always think twice lwaki ezenga nungi bweti bweta kutwala ekusibya bweta kutwala ewammwe ekusibya bweta kutwala deal eyo bweta kutwala ewammwe ekusibya lwaki na mukono gwange
bamuyita Yasin abasinga bamumanyi kuba yakola erinnya mu Abu Dhabi yakola esaluni ye bulungi nnyo naye n'afuna obuzibu n'akolagana nnyo ne bano baneeko ne bafuna gaya yali akola mu taxi ng'alina emikalafu n'alabanga mu taxi jafunamu sente n'agamba kantandika okubba nga ye kyakola okimanyi amaketinga nga bwe nali nkola amaketinga abakazi oli olufuna omusaya n'agendayo okukubamu ne bamubba ne bamucekera kati lumukoolo balina engineer ng'afuna $6,000 buli mwezi ng'alinako ne saving we ku kaada eyo amaze okukuba ebibye nga bamukwata akabadiya bamujja baali babiri abavuka babiri n'omuwala ogwo bamukwata akabadiya bamujja mu kaada eyo ya NBD National Bank of Dubai nga bamugamba tubuulire pini naye nga bamukutte wano ku madaala g'ekizimbe ng'akkirira nga bamukutte wano nga bagamba simanyi biki nga abawa kode ng'omu avuga ogenda ku ki naye nga bakyamukutta akabadiya atuuka eri ateekamu pini nga nfu ega mwana kayinde katulimbye mwana pini nfu ono n'addamu n'anywezaamu kagenda obbabuulira ng'enamba leka nabazimalayo bali balina life delicate nga kaweddemu ng'amusi amutta amujjako essimu akebere oba pini eyinza okuba muki mu ssimu alaba pini teriimu nga batusa omuntu badduse basasanyizaawo ng'agenda ku saluni yoyo nga Yasin kyekiriwo ng'alekawo ki essimu nga yagenda poliisi ezze tuta omulambo oyo efolowinze eyiseera dda zikamera biki balaba yayingira kino ekizimbe baba bali awo Yasin ali mu kusala nviirize nga bajja nga balaba baloketinga essimu bwe baloketinga essimu Yasin bamututte bamuwanisa emiko talina kyamanyi talina kyamanyi bamuwanisa amagulu bamugjeemu biki enjala zivuddemu biki buli bali mu interrogation talina kyamanyi oyo gaayi era nze neewuunya nnyo yamala n'ava era bw'obeera innocent tosobola kufa ono atagadde addusa ayagala fuluma ggwanga ayagala kuyingira Saudi Arabia bamukutte ku booda bamukomezaawo Dubai onfuna bulungi gaayi babasibye era story abasinga bagimanyira ojja balaba nga bakomentinga naye nga Yasin bamugamba nti tulina ddiiro gye tugenda okukola tujja gikolera wano ojja kufunako $3,000,000 olwongulaga shortcuts nagamba kweri nti ye era bw'onandaba wano $1,000,000 manya nti weegali okitegeera kati ye bwe bamuleetera essimu tebamugamba ki kye bagenda okukola ye bwe bamuleetera essimu oli okulekawo essimu yagamba agenda okukima wano eyo essimu yagenda okuwa $1,000,000 kati Yasin bwe wajja nga bamubuuza nti essimu eyo anti bagindekedde wano mbompe ssente alijjukira bajja mu bikanze tosobola kubawula nti ono mupoliisi oba ki kati ye bwe bajja nga babuuza n'essimu ogimanyi ng'agamba ngikola ki asuubira ki $1,000,000 ogimanyi nti ngimanyi kyobula nagambye wali nti when the deal is always good bino bya shortcut think twice tobikolanga ebyo bidiiru bi shortcuts wawe ebiri kuba byo ebiri bingi simanyi passport simanyi nja kuwa kino ekintu wali wagenda okikima wano ekirala njala tubiwunzi kubagali njala kola business ekirala mwewale zino apps Shine banenga Shine mu Dubai Club Factory Nunu bw'oba ogirina mu simu yo gijje buzibu ki obuli ku Shine abakyala batigisa nnyo Shine ekiri ku Shine okimanyi Shine togimanyi wama ogimanyi eno neno anti oyagala eri ebintu ogamba ali mu Dubai nakugulira nze nkimanyi bulungi webale nnyo Shine ekiri e Dubai abaana tebakyakwata ssente buli kimu ekirungi kiri okwo buli kimu ate kati eri bw'oba togirina kiringa wano nti tolina iPhone eri bw'oba tolina Shine mu simu yo oba toli wa Dubai bagamba onofala tamanyi na Shine naye ng'ebyo byonna bituwala ki ebiri ku Shine biringa Chinatown yeeyo yonna bya layisi naye nga birungi bya layisi nnyo naye nga birungi naye ebirala biba bibi
naye kiba kikulidde jjukira eri osasula ssente ogenda okusaba okulula nga kyakulidde dda babantu bakaba Shane weebale nnyo olaba t-shirt nga ya Gucci n'olaba ekifaananyi kye bagikubye n'ogamba eyo n'enjiza Kampala nze abagiyina ne bagikwerera ng'eringa eno nga ya tabu okitegedde nga ya tabu onfuna bulungi nga ya tabu ogenda okutuukako naye ng'oledde wayonoonye ebisatu ne bamala ne bakugamba anedda just tukozeemu ensobi naye bw'ona akola shipment endala tujja kukutereerezaamu era n'okola endala Shane Club Factory enuunu ebya delivery ate banguya mu Dubai banguya ezo apo bw'oba oziina oba ng'onaatera okushipinga Shane Club Factory ya China naye byebimu nga ki ebintu biva China era kati gwe buli lw'odaringa ababeera bagamba kusindikira tracking number bakuwadde buli kimu kiba soft paka nga bikutulina ogamba nsi nsuubudde okuva China nga ndi Dubai ndi w'amaanyi ani yali amanyi oluba mu Dubai wesonyiwe Shane Club Factory enuunu biveeko savinga sente zo tuuka e Kampala okola ekyogula ebyoyagala bafanse n'akajanja oli mu Dubai ndi genda ku Shane genda ku Shane nzigirayo kino genda ku Shane biki nze nali e Dubai omuwala nankubira onangamba simalo perfume jalayo ku Shane naye ng'egyoli e Dubai basoje kutusizawo makuba nali mu Naif awo around Deira awo nga ndi ku hotel bagita atya Mpombo kweri nangamba bagita Montreal ku Mpombo weri nangamba Shane abagenda tutuuka mu dakiika ntono gwesobola okubingulira nobindeetera okitegeera nti kale mu dakiika 3 byali bituuse ne baŋŋamba mu dakiika 3 bintu byoyitaga biri around but we can get bantu nasatu gabanyimanje era oboolya mba ndi awo nga ndi wansi awo mu kikanula awo mu Dubai bamanyi mu kikanula awo nga nyimi gayi nankubira nti ebintu bimwatumiza bire bino mu dakiika 2 nangamba perfume gibampadde mu kifaananyi bandeetedde bino nangamba no please bino birala nnyo nangamba binalabye birala nansindika ekifaananyi kye nangamba nti kati bino gumanji kuleetere nga bweri wallahi biba birala nnyo kati wayogedde ku Shane nenzijukira abawala wano batijja ne Shane n'akagoekera ku Shane baŋŋamba era abakadaama esente y'abakadaama e Saudi naye egenze nnyo mu Shane era egwereeyo gyegwereeyo okugulaagula buntu yeeyo excitement nina apps nze ordaringira wano kintukako on my comfortability sente ziba zigenda bo bakola ate tekibanga bwokyagala so mulong run era ogenda okakana nga ki toyinaamu ki so ndowooza leero so ensonga zo tubali tutunulira biki byotalina kukola nga wakayingira nga wakatuuka bwoti mu UAE naddala Dubai Abu Dhabi ne twetolola wona mu UAE so emboozi kiva e Bulaya tu part 6 ndowooza tumanga tuwunzikira wano mu kitundu ekinaba kizeeko ne Derek tuwongere okumanya biki naye nkutegeeza nti naawe bw'obanga oli eyo ng'oyagala kutunyumiza obadde Canada obadde wane nga oyagala kumya mboozi yo bweti esimu eri wansi awo sookunkoona kuno nga divorce nze njagala kujja nkumiza oyo akumiza by'e Dubai UAE n'ate nze nina emboozi y'e Canada naale wali yankubiddeko ali UK ali Tottenham mu UK nangamba bwenakoma Uganda ajja kuwa emboozi yange ate yeeno oyo ate mujja kuseka mufe n'okukaba mukaaba amaziga because yangamba olunaku yayingira mu UK yagamba njagala kudda Kampala so byonna mu mboozi ezo bwe tutambudde tubadde wano ku ewa Papa Alex Popa Pics ngamba ebifaananyi bikwasanya bulungi nnyo alina omukolo ayagala photoshoots baby shower waliyo ne kwanjula shower bridal shower yeriwa n'omukolo before kale ndowooza byebyo oyagala oletawo wano exiwo muku ekifaananyi ekirungi oddemu omukwano Alex Popa abikwasaganya bulungi video z'abayimbi alina ekifaananyi ki class yangamba yakubira mu ke kudda waggulu 4K 6K 80K 40K yomuyita Alex Popa ekifaananyi kikwasa bulungi director mulungi nnyo ne ku set abeerawo nga yeetala omusajja si muwanvu wa kigero Alex waliwo omuze gwe mwatandise ba photographer ogw'okulya aba client studio muzifudde eya B&B ekyo ekibuuzo njagala nkikubuuze nga nkusanze Alex
muwasa ne mu studio ne mutwala abakazi baabo oli ne nkuleta ne Alex ne kakutanda n'otwala owange bigwere waffe wana mwandulize emitiyano walayi kusindikira ejjembe nilikusangayo mu nyumba eyo n'otegeera nti ambagazi olunaku olulungi kutuusa next time mbere bulungi mweda